Kaakati ono bwina afulumye ogenda kumuwulira ampuliriza onyenye n'omutwe engeri bannayuganda okuva mu myaka 1980 gye battibwangamu ng'ani abatta bwina amaze okubeera ng'afuluma omusajja omuzungu akawaŋŋamudde abantu abattibwa okuva ku olwo mpaka nakati obuwanga obw'abantu abattibwa mu State House. Ebigambo mukwano gwange ampuliriza olwaleero tuulokkalire era osiriikirire ogenda kwewuunya nti mukwano gwange abasajja bawangaalira ku musaayi gw'abannayuganda. Kaakati kansooke enkole bwe nti ntandise na mubbali olwaleero omubbali ogwa struggle gwe nnyini tusimbule nga tuvudde ow'omulenzi ono amanyiddwa nga Fighter. Kaakati ntambudde bwe nti ebintu bingi bye tuyitamu oluusi ne tusirika naye tuyisibwa bubi ku mitima. Abangi batuyita ng'abanalu tubayitako nga tweyogeza olumu ku makulu. Abantu bakulukusa amaziga gabayitamu gakkirira nti basula mirembe. Omuntu anyigirizibwa mande nayingira mande nga tafunye wadde ku mirembe. Ze buli wentunuulira Uganda n'ebigirimu amaziga n'enkulukusa abantu bange. Omuntu atera kumakya kukola n'abatikana budde kuziba naye n'asula enjala. Ate nga n'ebimunyiga bingi ebimumalako n'emirembe talina mirembe. Ayagala afuneko ku senta yogerengako naye mu bantu naye zabula. Kati Uganda wetuuse yakusabira nnyo abantu bali mu maziga gakulukusa nnyo. Bobi Wine mu kimanye yatusabye nnyo akalulu kano tukikole tukamuwe nnyo kubanga waliwo omupya ogutuweereddwa abantu baffe gukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe gukole kugwe omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe gukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe. Abantu bangi banyigirizibwa naye ne basirika ate okwogera nagwo guba musango. Abangi badduse Uganda yabwe bagibuddemu nga n'obulumi babuwese ku migongo. Zekati kenjogeddeko kirabika ndi wakufeera kati nnidiridde byase ku mugongo. Akalimo kali kamu mu banda tumuteke watufuga linyise Uganda ku mutindo. Ekyo kasita kimala okuggwa n'abatalina mirembe baagala kufuna ku mirembe. Akalimo tukakole wamu tetulyejjusa kuba Uganda gye twagala eyesimbisa omutali kusosola mu mawanga n'amadini. Waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe gukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe gukole kugwe omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe gukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe gukole kugwe. Kati nkubiriza guno mulembe gw'abavubuka tuli bapambanyi tewali kitulema. Abaana ba bodaboda muyisibwa bubi nnyo naye mitima migumu kati nsaba tukolere wamu tukwatire wamu kubanga bwe batunyiga batunyigiriza lumu. Bino ebirundi by'abasajja byabalondemu naye nga lwaki bannayuganda mutusosolamu. Abasejulita abakuuma abantu kirabika bubi nga yemmwe mutta abantu. Kati Mukama yagaba Mukama yagera buli kyalumu na kino ne tukimaliriza. Mukama yagaba Mukama yagera nze bapita luga Fighter toloba ndi mu Bobi Wine. Waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe gukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe gukole kugwe. Waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe gukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe gukole kugwe. ayitibwa Lugga Fighter. Kaakati genda ku YouTube teekamu ekigambo Lugga Fighter ampuliriza mugende mu subscribinge ku YouTube channel y'omwami ono oba omulenzi ono bambi mumuwagire. Mugende ku YouTube channel teekamu Lugga Fighter, genda ku YouTube ekigambo gye kiraba mu subscribinge omulenzi ono tumuwagire oba oli awo ajja kubeera nga munange naye abeera ko kyataddeko ettaffaali mulirabe muliwulidde. Kaakati nze maze okubeera nga nsimbula mukwano gwange ampuliriza ntambula na Hajimiti omusomi w'edduwa nga bulijjo tewali malala gwe ntambula naye.
naye ono yateeramu amafuta okubeera nga tukunoonyeza bino byonna ebirungi byolina okubeera nga otegeera. Kaakati olunaku olwaleero ogenda kuwulira ebigambo ebitiisa mukwano gwange nga bulijjo bwe nkugamba nti ebirungi wano ku AKTV tebiggwaawo. Ampuliriza, waliwo omuzungu atatya biduduma, ono nga ye musajja bwattu tasiba zikweya, era ng'ono amaze olomosa emyaka 30 n'egigwamu, ono ng'ajujubya mwami Museveni, era ddaaki amaze n'amwabya abantu abattibwa obuwanga obaziyite scars ebiri mu State House. Ampuliriza, kaakati n'okusattira kwereere ogenda kubeera nga obifuna mu mbeera yemu. Kyokka emabegako ababaka abannuupo baali bamaze okubeera nga beewera okubeera nga basala eddiiro beegatte ku Masaya Simpuuga. Ono tumulabye olunaku olwaleero agenze e Masaka nga yeteekateeka enkya mbw'okusaba. Kaakati agenze awuubira ekkubo eryerere ng'awuubira ebbanga bw'asangayo n'obwana bwabuwuubira, era nga bwe mmanyi nti ono bateekateeka muteeketeeke bazimba muzimbe, wabula si muntu nti avudde Katonda yamuteekawo nga mukulembeze nga bw'olaba President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nti buli waayita ne bw'aba talanze bannayuganda bonna beeyira ne bayiika mu kkubo olw'essanyu eringi n'okubeera nga bamwaniriza. Kaakati nno mukwano gwange Ampuliriza, sigenda kulwawo, waliwo ebigambo President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bye yatugamba nti Museveni ono oba mwami Museveni yatandika okusensera People Power oba National Unity Platform ng'ekyali nga yakatandika bweti n'asindikamu bambega, era tubalabye enfofoolo bangi nnyo. Sooka owulire ebigambo bino katono nnyo nyina ensonga lwaki mbikuwadde, ate tusumulule twolekere omulundi gumu, kubanga nakugamba nti vidiyo eno osooka n'ogimpeera ekigalo. Buli lw'ogiwa ekigalo oba ogiwadde mileage, buli munnayuganda yenna gy'ali okusinziira mu nsi yonna agenda kubeera nga agifuna bulungi nnyo, era nga mukwano gwange obubaka abutegeera bulungi nnyo. Bangi nnyo abatugoberera ku mukutu gwaffe, mwebale nnyo, mwebale ddala abaana abali e Kenya, abaana abali mu kyondo kya Buwarabu, kye mukola kyamaanyi nnyo. Bannayuganda mwenna abali mu Europe kussa abali mu ggwanga erya America, e Canada birungi si birungi, bannayuganda abaliyo Ampuliriza nja kujja nkuwa katambi, naye nga essaawa zino twolekedde ekigambo kino ekinene nnyo nkugambye. Ababaka baali bangi nnyo abasazeewo okubeera nga bali mu President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olukwe, naye bwe tutuukidde olunaku olwaleero nga bangi batandise okubeera nga bakuba akadda nnyuma, era nga bali nnyo mu kyawakati. Bano babalaki lwaki bakikoze kati ate nga mu kusooka baali si kye bakoze, n'okubeera nga bano baali bajemedde President. Sooka oli ebigambo bya President katono nnyo akugambye nti nga tukyali mu People Power nga tennafuuka nuupo, mwami Museveni yasindika abalabe oba bambega, ono n'abategeererawo naye n'agamba nja kutambula nammwe kasitamba manyi, kubanga buli yajja nga mbega mwami Kyagulanyi yamutegeererawo. Kakati akatambika kano katono nnyo bwe tukavaamu nkubulira ebigambo byennyini bye twolekedde olwaleero. Museveni yatuyingiramu nga tukyali People Power. Abo bonna be mulaba ba bloggers abamu n'abakulembeze abamu abalondebwa n'abataalondebwa basooka kuba nga bali ku ludda lw'abantu, naye over time masika egenda evaako. Mwe mutunulire enkaliriza abantu mubalabire ku bikolwa byabwe. Obuyinza si bwaffe, obuyinza bwammwe abantu. Ffe kye tujja okukola kye twabasuubiza nti tetugenda kubikkirira muntu yenna, tujja balabisa. Era njagala okwebaza n'abo abagenze maaso si mu NUP naye mu bibiina ebirala abavuddeyo ne beexpose nga abo. Waliwo aba UPC baavaayo ne beexpose nga bakeena nga batunze ekibiina ewa Museveni. Aba DP baavaayo ne beexpose nga Mao nga tunze ekibiina ewa Museveni. Aba FDC baavuddeyo ne beexpose nga abo basuubira nti batunze ekibiina ewa Museveni. Naffe bonna abanaaba bafuuse baseera out, era tujja balaba temubalabe, tujja balabisa kubanga ensonga yakola ki. Mpuliriza mukwano gwange, weebale kutambula ne AKTV. Ebigambo omaze okubeera nga obiwulira ebya President agambye nti Museveni yatuyingiramu nga tukyali People Power, wabula mu mbeera eno ono yategeera nti mwami Museveni atuyingiddemu okubeera nga munnange ateekamu ababaka oba ateekamu abalabe basobole okubeera nga bataataganya gye bujja mu maaso. Ono abantu yabategeera n'abamanya, naye n'asirika eky'omukisa omulungi nti bonna amaze n'abeera nga abaabya era nga abalabisa, kubanga ono yatugamba mwe mujja balabira ku bikolwa byabwe, naye nze mbamanyi mbategeera bulungi nnyo. Saalongo Fred Sebwato ggwanga lya America, Farid Kiwanuka kussa ne Hajati we kussa David S. Wamala ne Bishop Joshua bali mu ggwanga lya America bateeramu amafuta abo boolaba. Ampuliriza ne batuwa ku data ne tubeera nga tukutusako ebirungi nga bino by'osobola okubeera nga omanya ebikyusa ensi yo. Kaakati mukwano gwange Ampuliriza gye buvuddeko emabega ng'ennaku z'omwezi lumu, omwezi ogw'omukaaga, waliwo ekintu kyali kiteekateekeddwa ekinene ennyo, era nga kino kyova olaba ng'omusajja oli yavayo naga nti mulindenga lumu nuupu ngenda gikuba ngiteeke ku ttaka. Kaakati ono jjukira nti akolera bampuuga omusajja oyo wadde yeerimbika okuba nti no munnamawulire. Kaakati ono
ekyagwawo kyabakanga bano baali bateeseteese okulangirira ekisinde ng'ababaka basoba 50 baali bagenda kwewaggula bave mu Nuupu era nga bano baali basaze okugenda n'empuuga kubanga bangi abaka ba Nuupu tubalabye nga tebakkiriza mu bukulembeze obwa Honorable Joel Ssenyonyi kakati bano nga baagala batambule n'empuuga kubanga ono yali amaze okubeera nga ajja abateekateeka mu kiseera we yabeera leader of opposition kakati bano bwe bamuggyako bangi banyiiga nga bagamba tebayinza kubeera nga bakulemberwa Honorable Joel Ssenyonyi omuvubuka omuto bano kubanga bangi baali bamusinga obukulu ate nga bano baali baludde mu politics bangi bava mu DP n'ebibiina ebirala nga balowooza bazze kubuutikira Nuupu kubanga bano bajjanga bambega era nga ne President Kyagulanyi Ssentamu Tembo yali abamanyi bulungi nnyo era kyova olaba obwa leader of opposition yasooka n'abuwera ddala mpuuga kaakati ono ng'agamba Honorable Joel Ssenyonyi abeere ng'asoma n'okustadinga n'okubeera nga aguma mu paliamenti kubanga yali amaze okubeera nga yakimanya nti myaka 2 n'ekitundu oluggwako ono mpuuga agenda mukuba ekijambiya amuteeke ku ttaka ateekewo Honorable Joel Ssenyonyi kaakati nno bano tebaamanya era baalowoozanga nti bakola ebintu byabwe mu nkukutu era miitingi zaatuulanga ne wali ekyengera ewa mpuuga wennyininyini ku Sako Hotels ez'enjawulo ennyo nayo miitingi zaatuulangayo eringa ku Papapo Memorial Hotel mu Ndeeba nayo zaatuulangayo kaakati enkiiko ez'ekiro era nga bano jjukira nti beekulubeesanga ne Mwami Museveni era nga bano beekulubeesanga ne Anita Amongo nga sipiika wa Uganda mwenna bwe mukimanyi owa paliamenti kaakati nga balowooza nti Mwami Kyagulanyi oba President Kyagulanyi Ssentamu Tembo yali tabamanyi wabula bano yabamanya n'abasakasiriso kaakati laba embaga bwetuuka mukwano gwange okuwa n'ebidaala omuntu gwe bayesiganga sipiika Anita Amongo n'atuuka okubeera ng'akubwako ekibati gwanga lya Amerika gwanga lya Bungereza era ono n'atuuka okwagala okubeera nga ewa Papa okwenenya mu bwangu nammibwa visa eggwanga erya Italy n'asalawo ayitire mu ggwanga erya Germany abeere ng'akiibiriza aguke mu ggwanga erya Italy addemu yeenenye kakati ng'ate ne Mwami Museveni gwe bakkiririzangamu naye alina ebizibu bye nga omuntu kyokka ng'ate bannayuganda baali bamaze okubeera nga basalawo nti abantu bano tebagenda kubeera nga babaza mu paliamenti jjukira nti bokkiriza Mwami Museveni n'okkiririza mu mpuuga n'okkiririza Anita Amongo naye nga ku gurawundi toli munywevu oba tojja kudda ate Museveni akolagana nnyo n'abantu abali mu butaala bannayuganda bwe bakusuulira ebyo bikomaawo taddamu kubeera nga akolagana naawe kakati njagala owulira akatambi kano ebigambo ebyaliwo naye nga otuukidde essaawa zino mpuuga atuuya nazikala kubanga kye yapanga kyonna kyayiika era ababaka abamu tubalabye nga ba Honorable Sewungu n'ababaka abalala mubalabyawo abaasayininze nga bagamba nti ffe batuwadde amafuta ne bampa n'emmotoka nsayininge ku lw'abantu naye ng'ono bino byonna abikola tayagala kubanga ku gurawundi we wasinga amaanyi ate nga n'abantu bano bakkiriza mba mpuuga essaawa zino babayuuguumya era bagendagenda ku floor of parliament basobole okwennyonnyolako sente zino ze babba baazifuna batya mu mateeka oba tegaali mateeka era nga wenjogerera emikono gibulayo emikono 6 gyokka emikono 177 we buzibidde olunaku olwaleero nga tulina emikono 171 ebula emikono 6 ate lwogome wadde nga paliamenti bagisindise mu lummula okumala omwezi mulamba naye weekomerawo bwe paba tugenda kutandikira mu motion eyo ey'okusensalinga ababbi abatujju abatemu munnange abaagala bannayuganda bafe baggwewo bo nga beegulumiza bokka wulira akatambi kakano ebyaliwo oba oliawo tewabitegeera bwe tubivaamu nkutwala ew'omuzungu ono atasiba zikweya avuddeyo n'ayanika Mwami Museveni misana tteke enzita y'abantu gye babattangamu ogenda kwewuunya ggwe waliwo ebintu bibiri waliwo ensasagge erimu eyagudde mu gurupu ya mpuuga kati okulemererwa waakiri boonoona babadde balina bye bapanga nga bapanga okukola ekibiina kye baagala okukola ng'ennaku z'omwezi okulangirira mu bantu ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'omukaaga abadde yatwala ababaka ba Nuupu bangi nga bonna bali ku sayidi ya mpuuga kaakati kubanga babadde balina empagi zino wammanga babadde balina Museveni babadde balina supiika babadde balina Katikkiro babadde balina mpuuga abo be babadde empagi Sseddugge ezikutte ekintu kyabwe Mayiga ali ku kikaliriro Museveni ali ku kikaliriro supiika ali ku kikaliriro awo abalokole tuba tuyimba waliwo Yesu byankolera nga simaze na kusaba waliwo Yesu byankolera nga simaze na kusaba babadde balina ebintu bye bapanga mujjukira sente ze babba ku Sseggona baali balina biliyoni 4 baali bagenda zigabana
abantu 25 esente ezo Sseggona yali azijje bali bazibawadde mu State House nga ziyise mu Kalugire. Sseggona yali azijje wa Kalugire zaali 4 billions kati ye ze yasangamu yabalaze batoddeko. Owulira kati wulira oluvannyuma lw'okubasensera n'okubakuba ennyo okubamalawo ate nga buli omu ono abazungu bamwekiise sanctions ayina business e Bungereza ayinayo ennyumba ebadde na mu mugongo gwa muyindi omuyindi yagiryako commission ebyo nabyo nja bibaleetera abazungu bamwekiise bali ku bunkenke kati ekibiina kiringa ekikoze ekiyimiridde kizeemu omukoosi kati ababaka babadde bavuma His Excellency abaali abanuupu ababadde bawaganyadde batandise okudduka nga badda mu nuupu beetondera His Excellency Kyagulanyi. Kansooke mbaweekisa amuro. Wacha wewe mbadde ki sagala kulaga mpoma satellite soko olindeko ngenda balagana mwe mubere bakaka mutemo mpapya wachi mu mpapya nja kole ensobi kampanule yo kumpoma satellite kati katugendemu mujjukira ebigambo tebandeke byabadde avuma His Excellency Kyagulanyi. Mumulaba bwasaze ku nsingo mumulaba bwali mu kunnyonnyola oyo ali mu gusaati ogw'ebigundi. Ababaka bano babadde bagenda n'empuuga nga tebandeke ow'ekayunga. Babadde bagenda gurupu emu ku bo kuliko bano Aisha Kabanda oyo tava mu mugongo gwa Katikkiro mbuno ye Deputy Secretary General Aisha Kabanda. Joyce Bagala bali mu kwetonda kati bakomyewo bakuba amavi His Excellency abasonyiwe nababuuza bwe mba nsobola okuyingira mu State House entebe era banasimanyi His Excellency olumala okutula ku ntebe bwe pa nga nvaayo nga nzira mu opposition nga naye mutunuulira kubanga munnaye sinza kukkiriza nsi kugenda bweto mpuma sigijjaayo. Kaakati nno olukwe olwo lwonna lwagwa butaka. Abasajja bano bamaze dde okubeera nga mukwano gwange ampuliriza bangi beebuuzaabuuza era teweewuunya nga babaka bagenda okubeera nga bali eyo batono nnyo okusinziira ku nnamba oba oliawo ebadde esuubirwa okubeera nga ebeerayo naddala abo ababaka abannuupu. Era tujja kulabayo ababaka abo abamanyikiddwa nti babba n'omusajja ono Mathias Mpuuga, Honorable Sseggona akali amagga, Batwakagabo oba oliawo n'ababaka abalala nga Bannakakande, Babedi Bwanika n'ababaka abalala bali awo oba oliawo abasuubirwa obutagenda kubeera nga bakomawo mu Parliament. Kyokka nga tekisinga okubeera nga kikowunyisa waliwo abamu abatagenda kubeerayo naye ng'era tebajja kudda. Kati tosuubira okulabayo omusajja amayiddwa nga Kazibu Bashiri abo tojja kubeera nga obalabayo, Bassewanyana tojja kubeera nga obalabayo, naye ng'abo bonna ampuliriza togenda kuddamu kubalabako ku Parliament omwaka ogujja gwa 2026 kubanga Bannayuganda bano bababuuka dda babanaabira dda mu maaso. Kaakati abantu bogenda okulabayo beebo ba Joyce Bagala n'ababaka abalala oba
oba oliawo kosa abantu abo abaalemwa edda oba political failures abaalemwa edda abazungu okuva mu kibiina kino okudda mu kirala bw'ogenda okubeera ng'olabayo naye era olunaku olw'enkya tosuubira okubeera nti bagenda kulangirira ekibiina ekipya oba oliawo wabula basobola okubeera nga bakola ekisinde oba oliawo ekisinde kino basooke balabe kinaakola kitya kinaakola bulungi naye era okusinziira ku gagenda mu maaso amawulire ge tufuna ne bannamasaka bennyininyini bangi abantu bagenda kusomba basombe tebagenda kubeera nga beemasaka bagenda kubeera nga basomba basombe okubajja mu bitundu ebirala Sembabule Laakayi Kalangala n'ebitundu ebiriraanyeewaawo okubeera nga munnange bano bateekawo embeera eraga nti abantu babadde bayitirivu nnyo naye nga bakusomba busombi era nga bamu bagenda okujja bajja kuba NRM mu lukulwe kakati no mu mbeera eno teweewuunya ng'olabye ng'abantu tebaweze oba nga baweze naye ng'abaana baliyo tebagenda kubeera ba mu Masaka kubanga obutambi mbulabe olunaku olwaliro nga bannamasaka baga nti Mpuuga twamukoowadde talina kyatukoledde amaze ebbanga n'ebbanga ono mufere bufere yajja kutufera kakati no mukwano gwange ng'ebyo bitate ku mabbali naggambye nti omusajja omuzungu awo natasiba zikweya ate eri antama ate atya biduduma avuddeyo mukwano gwange ampuliza yavaayo n'ayasa ebyama era ebyawandiikibwa bitulaga nti omusajja ono yagenda ne mu nsiko direct Museveni gye baali ne banne bonna era ebigambo bino binene nnyo omusajja abyogedde nakuga nti abasajja bano boogera ebigambo oba oliawo wadde bakolera mwami Museveni naye boogera ebigambo bino ng'oba oliawo bamaze okubeera nga bamanya nti oba akasente oba omusaala teguliiwo kakati nno ne bava ne boogera ebigambo nga bino nga tebanaba kubeera nga basasulwa akasente bekajja olwo ne basirika kakati n'ebigambo bibino ampuliza sooka obyewulirireko omusajja ono omuzungu atatya biduduma atasiba zikweya kyakoze munnange ebyama yabyanjala byonna era onabadde mu Uganda ng'akulya ekitongole ekya New Vision okumala ebbanga ng'asirikidde ebyama lwaki yabyogera sooka oli ebigambo bibino ampuliza nga video omaze okubanga ojuwa ekigalo nze Eke Master mabega wa muzindalo nagamba nti neewayo okubeera nga ndeeta buli kantu konna akayamba munnayuganda okutegeera obuvo n'obuddo obw'abasajja bano ampuliriza abaalemera mu ntebe kati nga baafuna supagulu n'abanywereza ddala akamu ku bukodyo NRA ke baakozesa mu lutalo eruweero kwe kuttanga abantu ekiro ate misana ne bawaayiriza abasajja b'Obote okutta abantu abannansi oba bannansi abatalina musango. Mu 1983 munnamawulire omu Mugirimaani yagenda mu nsiko eruweero mu lutalo. Munnamawulire ono yali ayitibwa Mark Chum oba Mark Shudi. Mumunoonyerezeeko. Ekyatwala munnamawulire ono mu nsiko kwali kunoonyereza na kuzuula mazima kukutirimbula kuno okwali kugenda mu maaso n'amawulire agaali gasaasaanidde ensi yonna ku biki bye baawuliranga biva eruweero. Shudi ono oba Shudi baasinkana ne Museveni n'abaduumizi be ab'oku ntikko be tuwogeddeko oba bwe tuze tuwogerako the top 10. Kiki yali ayagala okuwulira? Museveni ne banne baalonda David Sejjusa oba David Tinyefunza mu kiseera ekyo ne Jim Muhwezi okuwerekera munnamawulire ono mu kifo gye baali batuumye entuumo oba gye baali batuumye entuumo z'emirambo oba nga bagipanze egy'abantu ba bulijjo be baali basse. Abatemu bano bennyini bagamba munnamawulire ono nti Obote ye yali asse abantu abo. Maaka bwe yalaba obungi bw'emirambo gino gy'abantu ba bulijjo yatyamu era n'abuusabuusa biki Tinyefuuza ne Jimuhwezi bye baali bamugamba era yababuuza naga nti lwaki ate amagye g'Obote gatta abantu ate ne gaddira emirambo ne gagituuma wano abantu bonna we basobola okugirabira ne batagiziika nga bamanyi nti kino kibasuula mu ntata. Muveewo nammwe naga nti why would Obote's army collect dead bodies and not bury them knowing this could implicate them for killing innocent people? Teyakoma okwo era yabongerako ekibuuzo naga nti bategeera batya nti Obote ne banne be basse
kati wali bantu balala bonna mu ddwaniro e Luweero okuggyako mmwe aba NRA. How they knew that dead bodies are collected in the place, since there was nobody in that area other than the NRA soldiers. Munnamawulire ono yalemerako n'agamba nti ayagala kugendako mu mboozi ey'akafubo n'abantu ab'oku kyalo abuuliriza amanye ekituufu ku ttemu lino. Abasajja ba Museveni tebaasanyukira ngeri ki Mark gye yali ayagala kumanyaamu ensonga zino, era nga balabye nti alabika agudde mu bulimba bwabwe, era nga balaba nti akitegedde nti bo bennyini aba NRA be batta abantu, wabula si bajaasi b'obote. Batya nti Mark agenda kubuulira ensi yonna ekituufu. Bwe batyo ne balagira Mark ono munnamawulire mu Germany addizibweyo bunnambiro emu 2 3 4 ng'avudde mu ddwaniro. Ne bamusalawundinga ne bazikookinga. Mark bwe yali addayo, musajja wattu baamutta era ne bawamba ne kamera ye n'ebyo bye yali awandiise nga notes byonna ne bisaanyizibwawo. Mu 1984 NRA yafuna munnamawulire owaayo William Pike, era ateeberezebwa okubeera nga yalina connection ezisinga, oba ye yalina connection ezisinga ku masimu, era nga yali mwavu, era nga asobola okukola nga masinale. Museveni yeezira mwavu. Bonna abantu bemulaba ba white washing, bonna batagetingira ku sente baba baavu. Kati afuna Pike ono nga muzungu ninga mwavu mulungi runkupe namugati wayi toyagala kasente, bwe tuwamba gwagenda okukulira olupapula lw'amawulire mu Uganda, tukuwe sente ziringa obugulu bw'eggongolo. NRM yakutula ddiiru ne Pike okutambuza propaganda waabwe mu media y'ensi yonna, kuba yali muzungu. Pike yali mwetegefu okukola buli kimu ku lwa ssente, n'abazungu nabagamba bali enguzi, tubalaba bangi wano. Era Pike ono yakozesa obukodyo n'olukujjukujju lwa bannamawulire okufumbafumba alipoota zonna eza NRA, era n'okusiiga ekifaananyi kya Museveni obulungi oba ekirungi eri ensi yonna. Olw'omulimu omulungi guno Pike gwe yakola, yasasulwa ng'era bwe yasuubizibwa, ng'afuulibwa managing director oba managing editor w'olupapula lw'amawulire olwa NRM oluyitibwa The New Vision. Era olupapula luno lwe lwogerera gavumenti y'abatemu bano mu ngeri ya Pravda gye yakolanga mu Soviet Union. Era Mr. Pike yatutumuka nnyo n'okutuusa kati mugagga muvundu, enga obugagga bwe bwonna buvulubanye omusaayi gwa bannayuganda, amaziga n'okubonaabona kwabwe. Kati nno bannayuganda bawulidde enkuyanja n'enkuyanja, entuumu n'entuumu, abattibwa mu Luweero ampuliriza gye buvuddeko emabega ennaku nga 3. Mwalaba Katikkiro ono Charles Peter Mayiga yavaayo n'alumba abantu b'e Luweero eno, era mbadde n'ensonga lwaki nkoledde akatambi kano. Mayiga yavaayo n'agamba abantu b'e Luweero nti mulekeraawo kubanja Museveni, ebintu mwamuwa mu lutalo, mwamuwa ebintu, simanyi bakadde bammwe baafa, simanyi baali ensolo zammwe, simanyi baali emmere yammwe, mulekeraawo okubanja kubanga bawaayo ebintu bino
kati baafa dda tebakyali nawo mwe muli baana baabwe muli bazzukulu baabwe. Nkuletedde akatambi ako nkulage bannayuganda bangi abaafa ne bafiirwa obulamu bwabwe era ne bafiirwa n'ebintu byabwe era ng'abaana bangi baakosebwa oba oliawo n'okutuuka essaawa zino tebandibadde nga bwe bali kubanga bangi bakadde baabwe baafa ne bafundikira nga tebasobodde nakubeera nga basoma okugenda ku ssomero ne bafundikira nga mukwano gwange bamusomo gyalema. Kale kino kya affectinga obulamu bw'abaana bano oba kati abasajja abaliwo essaawa zino n'abakazi. Tosobola kubeera ng'ovaayo n'ogamba abantu timulekerawo okubanja ebyammwe emyaka gigenze ng'abantu bano baali bajja kubeera ne future oba oliawo nga nnungi nnyo okusinga wano bweri naye lwakuba nti Mwami Museveni bakadde baabwe ebintu bingi bye baawaayo ne bifa ne bitadda era nga bangi baawaayo obulamu bwabwe ne bafa ne batakomawo. Kakati essaawa zino bw'ovaayo n'ogamba abaana oba abazzukulu nti mulekerawo okubanja nga n'essaawa zino Buganda eyabeerawo emyaka n'emyaka nga n'olutalo Mwami Museveni terunaba kubeera nga lubeerawo ekyabanja ebyayo. Buganda nga yiyo Buganda nga institution ekyabanja kati ogamba otya omuntu omunaku nga tomuteddewo na strategy yonna eraga nti omwana ajja kusomera bwereere, omukazi bw'aba azaala ajja kuzaaliranga mu ddwaliro lya bwereere oba oliawo. Eno yenkola bannayuganda gye banatambulirangako amasomero amalungi, amalwaliro amalungi, enguudo ennungi nga bikulemye okuteekawo nga wayonoona n'ebintu byabwe mu lutalo nga ne bakadde baabwe bangi baafa obuwanga ne bufuuka obuwanga ku nsiko. Essaawa zino mayiga ovaayo tya n'ogamba abantu nti balekerawo okubanja. Bannange kyannaku nnyo omukulembeze Katikkiro omulamba okuvaayo n'avaamu ekigambo nga kino. Wandigambye abantu nti kituufu mukole naye n'okubanja basigale nga babanja. Lwaki Buganda ebanja? Buganda institution ennamba kyogamba institution eya Buganda yo tekola. Bannange ampuliriza katugendeko mu music yono katono nnyo. Omusajja ono ekiri mu ddwaliro okitegeere naye nga wenjogerera amalwaliro ga Uganda gasinga gaafadde abasajja bo bwe balwalako bagenda Bulaaya. Katukomewo katono nnyo ate munnange nkuwa akatambi akasembayo ate nkusiibule. Ekigambo ekyo nange kyali kyambula dda nga ndowooza bakola nsobya bakikyusa kumbe nedda baali batuufu era bakimininga. Eddwaliro mazima ddwaliro tuukayo kolabe era nkakasa nti ononjulira mazima siggwanero nedda songa tugendayo nga tunoonya naffe bulamu tube bulungi. Ebye tusangayo bingi byongera tulwaza kyenvudde nsikyambyatule Ronika entuuse mutule muno mutwe temuli mu buugi. Olumotuuka malwaliro nootya olw'obukyafu obubaayo kabuyonjo sajjula dda nga kabuyonjo nkyafu nnyo. Tebereza abalwadde bali ku bitanda wano ekivundu kifubutukawo nga lwaki tebeeyongere kulwala bajja okuwona. Kati ebyo bw'obivaako n'olumba dokita omuyitiremu endwadde bambi ne weesomasoma ng'ali awa kutunuulidde n'akubuuza wayiseeko ekasawo nabaate b'otunula n'ayita nti abayise ekasawo mujje mulaba omusawo ataabe engalo nkalu nammwe musimbe layini wali n'osimba okuva ku makya ne bakuwa panado gwe yalwalaniya. Byo bye biri mu malwaliro eyo ababaka bye mutamanyi. Mama Uganda munakwolodda wakale yaffe Uganda munakwolodda wakale Mama Uganda munakwolodda wakale Ronika enja n'endowooza emisolo emingi gye bantika giva ku
buli kyengula ate ne byentunda kwegiri kyokka olulwala munengenda bansasule ne bansaba ensimbi ekintu ekyo kinduguda manyi nammwe bwe kibanyigeyeera abasawo ab'ekibogwe malwaliro basangwayo bangi ate babeera bakambwabo omubuuze bingi ng'akusomera sigwe wansomesa nyamba mwenyabo ow'olubuto saaliyo ng'ali masanyu gammwe n'olwekyo tonduyisa nviira uganda yeeyo muwoza twebakaana yenga nedda abantu basula bubi mukama yamba taasa eggwanga lyeddagala libula lityakale mulago ne libeera mu kiriniki ebyo byebitunyiga olirejo omuyambi waffe ambulensi gaba mitwalana teebereza ow'ekikuba zijja wakaleezo olirejo omuyambi waffe balwalira atalina sente nfa era tufiiriddwa bangi naye tulinza omuyambi waffe olireeta omuyambi waffe olireeta omuyambi waffe tulindiridde omuyambi waffe olireeta omuyambi waffe olireeta omuyambi waffe omuyambi waffe tulindiridde omuyambi waffe olireeta omuyambi waffe. Ebigambo okubeera nga biddiriŋŋana ebya Ssaabasajja Kabaka okubeera nga tumwogerako ng'embeera gy'alimu mbi tewoomya nnakabululu bikwasa ennaku era byeraliikiriza nga ne gye njogerera olunaku olwaleero akyali mu ggwanga erya Namibia akyali mulamu wadde nga abamu batandise okubeera nga batuwuddiisa n'okwagala okubeera nga batuteekamu empulira bo gye baagala tuwulire nti Ssaabasajja Kabaka essaawa yonna yandikisa omukono wabula kye tulina okubeera nga tumanya Ssaabasajja Kabaka akyali mulamu twongere okubeera nga tumusabira n'okubeera nga tumubanja abasajja bano bamukomyewo nga mulamu tusobole okubeera nga tubateekako ekiyinja kubanga gye tunaakoma okusulayo ogwa Naggamba n'okubeera nga tulegeza abasajja bano bandikola ekyajabu ne batuddira Ssaabasajja Kabaka ne bamukisisa omukono kakati tulina okubeera nga tulwana obutasamukka obutassamwoyo okulanga abasajja bano tubasesemya omutanda waffe bamukomye oba mulamu oba mulwadde tusobole okubeera nga tumanya embeera gy'alimu ampuliriza kakati n'omukwano gwange ampuliriza abasajja baava dda abalya ku bwakatikkiro nga baagala nnyo okubeera nga balivula bakabaka oba bassekabaka abo abaavaako edda bangi nnyo twabalaba Bazaakalya Kisingiri ne bakatikkiro abalala abaatuma n'okubeera nga batuuka ekiseera ne beeyita bakabaka ab'ebweru naye ng'ekyo kiba kikyamu kabaka abeera omu yekka era bino Mayiga byawoza mbunze kabaka ow'ebweru tebiriiyo lulimi lufu mu Buganda teruliiyo era mu Uganda oba mu Buganda kizira n'okutta kitta bw'ova noga nti nange ndi kabaka tetulina kabaka wa munda tetulina kabaka w'ebweru bw'ogamba nti we kabaka w'ebweru kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka abeera kabaka mu lubiri mwokka ndi bw'ofuluma ebweru wa Buganda wonna gw'oba kabaka ekyo tekiriyo ne bakabaka abalala bakyeyitanga era nkuleetedde akatambi kano nako okawulira ebyafaayo by'abasajja bano bangi abazze nga balya olukwe nga balya mu mukwano gwange obwakabaka olukwe naye nga baali Baganda bawedde emirimu ne batuuka n'okubeera nga bayita abakabaka kumbe ng'ate tebabangako bakabaka Ssaabasajja Kabaka wange ate tukwatagane mu wakaffe addako olunaku lwankya mukwano gwange mpuliriza kankulekeremu akatambi kano mwebale kubeera nga mutugoberera bannanga bampa kadata mwebale nnyo mwebale ddala omukyala Emiri mu ggwanga erya Switzerland nkutumiddeko nnyo munnange ng'olabe n'ekimba ekikubala embiriizi katusabe Mukama Katonda akusuuse omutabani mundabire ku Samaama ne bannayuganda bonna abali e Switzerland Chairman Beka n'abalala mwebale nnyo mbatumiddeko mukwano gyange okubeera nga mutugoberera bye bye. Kati Apollo Kaggwa bw'abeera Katikkiro nga mukuza kubanga Daudi Chwa yali obwakabaka nga mwana muto kati ne bamuteerawo abakuza basatu balegenti yali Apollo Kaggwa Stanislas Mugwanya ne Kisingiri ow'enfudo lini awo wali ennyumba wali enfudo emmengo Kisingiri kitaka kati ne babeera abakuza kati bwe babeera abakuza obukuza ne bubawoomera kakati gundi Apollo Kaggwa kuba yali Katikkiro n'atuuka n'okugamba nti kabaka ye kabaka nze kabaka ow'ebweru kyova owulira naye nga si kituufu Buganda tebaamu bakabaka babiri eyo yali ngombo Apollo Kaggwa ngeri gye yali yeetwala essajja yatuuka okugamba nti nze kabaka ow'ebweru oli yali mwana muto era Apollo Kaggwa yabeererawo nga omulangira Mbogo
nga naye waali. Kati abakuzi abo bakwata entebe zaabwe kuba Kabaka awabeera Namulondo kiba kiwu mu lukiiko. Kati entebe zaabwe zabeeranga eno wansi kati nga batuulawo nga bakabaka naye ng'eri ku kiwu awali Namulondo naye wa Kabaka wasigala bwereere. Kati abakungu abo abasatu bakwata entebe zaabwe ne baziteeka ku kiwu. Kati wali Namulondo. Kati lumu Omulangira Mboga abazze mu lukiiko n'agamba bano entebe lwaki baziteeka ku kiwu, nabo baagala kweyita bakabaka. Tiyakola n'azijjayo n'aziteekawa wansi we balina okubeera. Kati Apollo Kaggwa agenda okujja mu lukiiko ng'entebe ziri wansi. N'abuuza ani yazijjeeyo nti Omulangira Mbogo nti nze nazijjeewo mubeera muti mmwe bakabaka. Nti n'ekiseera kyabayitako dda oli omwana yakula kati yaweza emyaka egy'obwakabaka okwefugira. Era awo waava empalana yaani Omulangira Mbogo yafa tebaagalana n'Apollo Kaggwa. Era bagamba nti Apollo Kaggwa obutayagalana na Mbogo, Apollo Kaggwa obutayagalana na Mbogo yafunayo omusiraamu Twayibu Magatto nga mukwano gwe. Kati ng'abasiraamu bo bamanyi mu nsinza yaabwe eriyo nti bano tebakuba mataali, bano ate basaala Jjuma, bano basaala Zukuuli. Kati Mbogo manya Apollo Kaggwa yeeyambisa akavuyo ako yeeyambisa akavuyo ako n'addira Twayibu Magatto n'atandika ng'okuwakanya obukulembeze bwa Mbogo. Era Twayibu Magatto omusiraamu alwanyisa obukulembeze bwa Mbogo mu busiraamu. Twayibu Magatto ate oluva ye yali owessaza Katambala Butambala. Kati bagamba nti enkwayana z'obusiraamu eziriwo kati zitandikira awo nga zavudde ku kiwu kuteekawo ntebe z'abakuza bano okwegwanyiza. Era Apollo Kaggwa yalina obuyinza bungi ng'Abazungu bamukkiririzaamu nnyo n'okusinga Kabaka. Era bagamba nti Apollo Kaggwa okufa olukiiko Abaganda bamukyawa ng'ayitiridde okunyooma Kabaka. Kuba mu bye yamunyooma mwalimu emisango gy'ebika. Kabaka yasalangawo omanye ebika muwoza mu kooti ya Kisekwa atamatidde mu kooti ya Kisekwa n'ojulira ewa Kabaka. Akati waliwo omusango gw'enseenene nga Mugalula yali wasigolo nga olw'akavuyo akaaliwo wali Buganda we yabeerera mu mivuyo gy'entalo z'amadiini. Kalibbala yali adduse adduse mu Buganda. Kakati ne bateeka ku Mugalula n'afuuka omukulu w'ekika ekyensenene. Kati bwe bawoze omusango bwe gwawozebwa tukutuuka ewa Kabaka n'agamba gwali gukwata ku kirwaki Kalibbala ng'akaayana ng'aba Kalibbala bakaayana kuba nagenda okudduka kuwanganguka nga sinnavaako. Oyo mwana wange mukulu waki wasiga si ye mukulu w'ekika ne gugende wa Kabaka guvudde mu Kisekwa. Kati Kabaka yeringa Supreme Court kati gy'olaba. Kabaka n'asalawo n'agamba nti ng'ali myaka emeka Daudi kyo olwo yali akuze yeeramulira mu gyabiri awo. Kabaka n'asalawo nti gundi yani Kalibbala ye mutuufu ate ng'oba oli awo yali omutuufu. N'alagira Katikkiro Apollo Kaggwa. Kuba Kabaka bw'alagira yatuma Katikkiro we n'alangirira. Apollo Kaggwa yagaana. Apollo Kaggwa yagaana okulangirira n'alimizaako gundi n'alimizaako Kalibbala. Manya awo oli gundi omulala yajja omulala erinnya lye libadde Mugalula n'alimizaako Mugalula. Era Daudi yuzi wano Kabaka Mutebi yakakasizza nti Kalibbala ye mukulu w'enseenene nga kibaddewo ne kiwangaala musango